Otafire agamba nti bano balina okuva mu by'okwesiga amaanyi g'emmundu essira baliteeke kutuusa obuweereza obusaanidde eri abantu mu ggwanga. Service delivery and maintenance of law and order. Don't expect short falls. You have to operate to maximum. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Ebigambo bya Kitokota Otafire osobola okukkiriziganya nange nti bigambo birungi nnyo era buli munnayuganda ayayana okubeera mu ggwanga omuli eddembe ly'obuntu nga liweebwa ekitiibwa, omuli institutions nga zikola ebyo bye zigwanidde okubeera nga ate bikola, oyinza okukkiriziganya nange nti nno ebigambo Kitokota Otafire byayogera bye birina okuva mu kamwa kwa buli mukulembeze, ate ebyo bye birina okufuuka ebikolwa ebyabo naddala abakozi ba gavumenti abafunye omukisa ne baazikibwa obuyinza okusobola okubaako kye bakola, wabula ne bafuba okulaba nga tebakozesa buyinza bwe balina okumenya amateeka, wabula ne bakozesa obuyinza obwo okubeera nga ate balambika amateeka. Wabula alabira ku sayidi endala asobola okugamba nti wadde ng'ebigambo ebyo Kitokota Otafire byayogerako bituufu era nga bwe bityo bigwanidde okubeera nga bikolebwa, naye ekibuuzo platform kwakozeseza ebigambo ebiringa ng'ebyo n'ebyo yasembeyo okwogerako ze platform entuufu? Kyandibadde kirungi nnyo okuvaayo munnamagye ow'amaanyi mu ggwanga nga bw'ali, omukulembeze ng'era minisita mu ggwanga nga bw'ali, okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo misanattuku nga bonna nga bantu balaba. Omulala akugamba nti ebigambo ebyo wadde nga birungi, lwaki tabibabuulirira mu nkukutu naddala nga ffe abamu tetulaba? Lwa nsonga nti nno omuntu nga Kitokota Otafire bw'avaayo n'agatta eddoboozi lye ku bintu ebyo, omuntu wa bulijjo by'abadde alaba naye nga talina busobozi kubirwanisa sinakindi okubyogerako, oyinza okugamba abanga abataddemu kasunda bbaasi nabo okwongera okubeera ng'ate bavumirira ssaako n'okulwanirira ekituufu ekyo ekirina okukolebwa. Lwaki Kitokota Otafire abo abalowooza nti nno ngeri gyali owa NRM era nga ensonga ezo yandibadde azoogerako munda, lwaki yasalawo ye okugiyita ekitiiyo akiyita ekitiiyo n'ensuuluulu agiyita ensuuluulu? Ebibuuzo by'oyinza okuddamu okwebuuza nti otunuulira engeri Kitokota Otafire gy'abadde agenda maaso ng'ate agugulanamu n'ebitongole bya gavumenti ebyo naddala ye byalowooza nti nno emirimu tegigikwasa bulungi, engeri gy'adde agugulanamuko n'abakungu ba gavumenti balowooza nti engeri gye bakwasaganyamu emirimu gyabwe si ennambulukufu era esaanidde okubeera ng'etambuzibwamu. Wabula ebyo byonna wadde bibadde nga bitambula, mukama we Pulezidenti Kaguta Museveni tubadde tetunnafunayo mukisa kumulaba ng'ate yaavayo publicly okugenda mu maaso okubeera ng'ate amukomako ku bigambo byayogera, wadde nga alabiddwako balowoozeddwako okuba nga era Kitokota Otafire ng'omuntu alabika takkiririza kimala mu ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga CDF General Muhoozi Kainerugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Era n'ezo ensonga tubadde tunalaba ku mukulembeze wa ggwanga ng'avaayo okussa ekigambo kye naddala mu mbeera ey'okumukomako nti owaaye olowooza tosusse wookoma. Ebibuuzo olwo ne bisigala. Pulezidenti Kaguta Museveni yandibanga indirectly akkiririza mu bigambo bya Kitokota Otafire? Pulezidenti Museveni ayinza okubanga Genono tayandyagadde mu eŋŋanga kubanga ekyokumuta kiyinza okubeera ekino omukulembeze gwe atasobola kubaako gw'atya mu ggwanga muno, naye teyandyagadde ku mweŋŋanga ayamuleka ayogere byonna byayogera bw'anaakoowa anaasirika. Era n'ebibuuzo ne bisigala nga buli omu akyagenda mu maaso okubeera ng'ate yeeteekateeka okulaba oba anaasobola okuba ng'akoma mu reshuffle eddako naddala ku bifo by'obukulembeze bwa minisita. Ekibuuzo omukulu Kitokota Otafire anaasobola okukomerawo ku lisiti y'abaminisita regardless of bye tubadde tutaba eby'okugulana okw'enjawulo kwabadde alimu.
wano walinga California bolaba obulungi bw'embeera kati omwala gwe bazimba wansi amazzi ne gajja gawanagana ki n'omwala ogwo wansi ne gamala ne gasipakinga ne gajja eno so n'olwensonga eyo tugamba nti tukyasirise tuli wano mu akedi naye katunajja ku ofisi yo tojja kukyagala. Namutikwa enkuba afudde embi olunaku olwaleero abantu naddala bawangalira mu bifo ewakuŋŋaanira ennyo amazzi abakuŋŋaanira mu bitundu awali omwala gw'ennakivubo bwe batembera bwerabise olunaku olwaleero. Ekibuuzo kikyali nti abasuubuzi bagenda kumala bbanga ki mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kitwalira ki okufuna at least temporary solution ey'amataba agamanyiddwa nti enkuba bw'ebezze omwala ogwo gukuŋŋaanya amazzi mangi mu bitundu naddala okuzimba okugenda mu maaso. Solution ki eyinza okukolebwa okusobola okubeera nga ate yeewaza abasuubuzi okubeera nga bagenda mu maaso okubeera nga bafiirwa ssente ezo? Jjukira emyezi giringanga 3 ndowooza emabega gitabe 3-4 abasuubuzi gyali 3 abasuubuzi baafiirwa emmaali zaabwe zalina kuzomeza ndo za 3 Novemba baafiirwa emmaali yaabwe oluvannyuma lw'amazzi okuyingirira ebintu byabwe era paka nakati abasuubuzi abamu tebaddangamu kukola abalala badde badduka mu bbanka okusobola okuba nga tebeefunirayo kakasente basobola okuba nga baddamu okukola kikabadde bakaddamu okukola ate amazzi ge gamu ne gaddamu ne gabazingako okusobola okumaliriza ng'ebintu byabwe era bizzeemu okuba nga byonooneka. Ekituufu ekyandibadde kikolebwa kiriwa okusobola okuba nga kiyamba bannayuganda bakeera ku makya okuva ewaabwe okugenda okunoonyeza abaana baabwe emmere baleme kukaaba. Ezo n'ensonga endala nnyingi nnyo bwe tugenda okutambulira akawungeza k'olunaku olwaleero wano ku Kusema Official. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai ku geeti namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti byonna gyowangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkubaza okubeera nga ate otwegaseeko. Nkusaba okulikinga vidiyo eno okusobola okuba nga ate ogyongera ku maanyi agasukka ku ge tugikoleddemu. Komenti nga kijja kutuyambako okumanya kiki ky'olowooza ate bw'otulaba ebbanga eddene ate oba omalidde ddala okubeera nga ate ensonga ogikwasaganyiza ddala gwata subscribinganga. Kindly do subscribe okusobola okuba nga tofuna notifications eza buli kimu kye tukoolako wano. Twagala okuba nga ate tubaza bakama baffe abatusobozesa okuba nga tetuukako wano okusobola okuba nga tetubabuuzaako. Truth Media Academy ssomero tukutegeeza gwe omuzadde omwana yamala senior 4 yamala senior P7 ne yamala senior 6 tulina short courses ezisobola okuyamba omwana n'agenda
n'atandikawo akalimu ke ate n'asobola okuba nga ate yeefunira akasente. Truth Media Academy twagala okuba nga tukutegeeza nti tusomesa abaana okugatta ebifaananyi, okukwata kamera, okuvuga drones, okueditinga, okukola graphics, okukola animations. Tusomeseza ddala abaana basobola okuba nga ate babiyiga. Ate tukutegeeza nti abaana tubasomesa mu myezi 3 n'emyezi 6 ne babeera nga ate bamaze okuba nga bakuguka. Tukubire ku namba zaffe ez'essimu ezisingawo okubeera nga ate obitegeera. Abaakapapula ng'okasibira ku online awo wooli ku ssimu yo ne kampani eneesimbu ekusasulirawo kasita omala okubeera nga ate okumala okuwangula ssente zo. Kampani ng'erina odds ezimalayo yakuba nga ate enkwaniriza Melin.live ku website yaffe osobola ddala okubeera nga ate ofuna odds enkambwe. Kakati tukutegeeza nno tutya gwe atulaba nti nno namba yaffe ya WhatsApp kandi ku screen yoko kweri oba osobola okuba nga ogenda ku website yaffe ate okusobola okubeera nga ate osobola okuba nga ate ogenda okuzannya mu mizannyo egy'enjawulo okusobolera ddala okuba nga ate owangula. Kakati bw'oba nga gy'obadde ozannyira ekintu kiba tekitambula bulungi, gezaako bannaffe aba Melin website weeri awo ojja kusobolera ddala okubeera nga ate ogendayo ozannye. Ate nzikiriza nti nno ojja kuba nga ate tojja kuddamu kutaataagana kugenda wantu walala bonna asobola okugezaako bannaffe aba www.melin.live okusobola okubeera nga ate ozannya ate nga n'okuwangula bw'owangula. Nkwaniriza akawungeeza ku lunaku olwaleero wetuli wano okusobola okuba nga tutunamu ku bintu bingi ebibadde ebikoze amawulire, okusobola okuba nga tukubira mu tooki. Ate nzikiriza nti wonaamalira sheeno ojja kuba nga ate ebintu ebisinga obitegedde. Kale akawungeeza ku lunaku olw'essanga 8 enkuba etandise okutonnya mu kibuga Kampala. Naye ensonga y'amazzi eyinza okuba nga tennatuulirwa ku nfeeta. Abasuubuzi bakyagenda ddala mu maaso okubeera nga tebafiirwa ebintu byabwe. Ekibuga ekyo kirimu abantu ab'enjawulo abajja okwegattagatta okusobola okulaba nga ate banoonyeza abantu baabwe ebintu ebyokulya, banoonyeza abaana baabwe ebyo school fees n'ebifanaganako bwe bityo. Naye amazzi bw'otunula mu bifaananyi eby'enjawulo gajjudde okuva ku streets. Waliwo w'obadde otuuka n'olaba nga ne booda zibuliddeyo mu mazzi nga tolina w'osobola kuyisa. Awo nno bw'ekivudde kakati abakolera wansi mu zi basement ate obudde ne buddira ddala ku bunnaabo. Amazzi gano agabadde gajjudde mu nguudo okusobola okuba nga ganoonya we gaddukira gamaliriza ate gatandise okukkirira wansi mu zi basement. Kakati aba basement ate ne batandika ate okwagala okulwana n'amazzi ago okulaba nga tegayingira mu maduuka okusobola okubeera nga ate goonoona ebintu byabwe. Awo abamu batandikidde okuwanika ebintu, abalala batandise okugeera, of course okugezaako okubeera nga ate bawadaawadako. Abantu bawa excuses oba bawa ensonga ez'enjawulo bo bazze balowooza nti nno ze ziviirako amazzi okubeera nga gabayingirira ennyo naddala mu biseera bino. Abamu olukongo luba lutadde ku mirimu omugagga Hamis Kigundu gyagenda mu maaso okubeera nga ate akola, nga bagamba nti nno kyandibanga abateekateekera emirimu gy'omugagga baabuusa amaaso emyalo egijja amazzi mu kkubo okugatwala ku mwala guli omunene. Kubanga ebiseera ebisinga tutunuddeko nti amataba ago gatera okubeerayo, naye ate ogenda okutunula ku mwala guli ogunene ogutwala amazzi ng'ate yo wansi wakalu. Ne weetaagayo emikutu egikolekitinga amazzi ago okugajja mu kkubo gigayingize munda mu myala. Kakati ejja okusanga nti mu bitundu ebimu naddala we babeera nga bakyali mu kumaliriza nga tebannamaliriza kukola, olumu obufulejjo oba emikutu egyo egijja amazzi mu kkubo gatwala mu mwala guli omunene gibeera mitono, ng'ate amazzi agajja almost amazzi ga Kampala yonna gaba gwe gali gakuŋŋaanidde awo. Kati nga bw'ogeraageranya emikutu egijjawo amazzi mu kkubo n'omuwendo gw'amazzi agajja, ng'omuwendo gw'amazzi mungi ogeraageranya n'emikutu egigajjawo. So ebimu ku nsonga abantu abamu ze bakola ki, ze concern z'abantu ze baraisinga. Abantu boogedde ku nsonga z'okuba nga babadde baakamala okufuna looni okumakinga sure nti baddamu okukola ate amazzi gazzemu okuba nga gaboononera ebintu byabwe. Katuke tubagatte ku clips ezo ate musooke mulabe ku bantu nga bagenda mu maaso nga tebeekubira omulanga. Gali wegati Saawa Pulezidenti w'eggwanga ne Prime Minister
muve mu ofiisi tetugenda kukkiriza abantu bano kufiirwa olunaku olw'enkya tetugenda kusima mazzi tetugenda kukola ki tugenda kuba mu kwekalakaasa tewali muntu gwe tukuma bwe tugamba nti yaleeta amazzi nga mukulu wamu watugamba naye amazzi tujja kukkiriza n'amazzi tukuba kutuuka ku kino mujje mufune omusolo gwammwe naye nkiddamu kyekino ekikuba ekyokubiri ku bikuba byasinga okukosebwa eri yonna yonna tuzembalagayo amazzi gatukoze eki gatukuba bwe sente zo zikwata n'oziwaabo aba tiktok ffe tetugaana nti abaganda baffe naye tunuulira omusuubuzi eyafiirwa ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gw'Okitoba na kaakati akyali mu kunyigirizibwa emali yonna yonna efudde laba amazzi gye gatukomye laba amazzi gye gatukomye nera bana twaleeta wuwo ate down hall basima wansi ntono kati omulala gwe bazimba wansi amazzi ne gajja gawanagana ki n'omwala ogwo wansi ne gamaana ne gasipakinga ne gajja eno so n'olw'ensonga eyo tugamba nti tukyasirise tuli wano mu arcade naye tunajja ku ofiisi yo tojja kukyagala Osigazaamu kyo oyinza bitika ssaawa meka byonna n'obimalamu obundi gumu osobola bitika kati abamu mbadde munzeka nga tosobola kupanga bintu byonna byonna n'ate obyetika abaza tuyambako tutuyako ebintu nga babitwala osobola bitika kati abamu mbadde munzeka nga tosobola kupanga bintu byonna byonna n'ate obyetika abaza tuyambako tutuyako ebintu nga babitwala so embeera bweto bweri kakati omuntu omu ayinza obeera nagamba naye gano amazzi agajjula buli kaseera lwaki tegafusalibwa amagezi kakati nfunye omukisa nenfuna vidiyo ndowooza example y'amazzi gano njagala kati tutandika okulowooza ko amazzi agajja mu mwala gw'ennakivubo gavaawa vidiyo eno erikodingidwa ku kizimbe kino ekyeru kuba wono Mabirizi ye Mabirizi wokino ekizimbe ekyeru kye bawayiriza nti no kya Janet banaye naawayiriziddwa opposite eno ye Mapeera olaba amazzi agafubutuka okuva eno waggulu ku City Square CPS olaba obungi bw'amazzi ago gano gonna ogalaba gano gono ojja kumpozingirako gano amazzi mu bungi bwago gava wano eno waggulu gye gava ogalaba gakubye ne booda ekigo kakati amazzi we gabanga agava eno yokka gasobola okusanga booda ne gagikuba ekigo kati gano bw'ogagattako agava eri waggulu ku Bombo Road bw'ogattako amalala agava eno bw'oti ng'onaatera okugatta ku Jinja Road gonna jjukira gakkiira awantu awo gakkiira ku mwala gw'ennakivubo kati bantu basobola kukola ki ku floodinga kubanga bali Kaserengeto gakkiira gano gonna gakkiira gadde eri wansi mini price ate no mini price asobola okugawona era ne geeyongera ne gakkirira katogenda okusanganga amaduuka gonna abasuubuzi bonna abakolera okuva ku Grand Corner n'okukkirira eyo yonna oba baagala oba tebaagala amazzi gaba galina okubayingirira kati ate obungi bw'amazzi buno bwe bugattako kiri kyenkugambye nti nno mu kugezaako okuzimba omwala guno emikutu egisimibwa okubanga gikwata amazzi gano gigayingize wansi mu mwala mifunda oba minafu okusobola okuhandolinga obungi bw'amazzi gano kyova olaba nti ndowooza nti ne KCCA okusobola okumakinga sure nti nno amataba gaggwa mu kibuga amazzi gano geetaaga okugenda nga gakendeezebwako mpola mpola agamu kati gagenda okutuuka mu mwala agamu ng'olwedde gali wansi
nojja kusanga nga gano gonna gaflowingira wabweru kungulu kati nga geetaaga okutuuka eri nga ku mwala omukutu ogumu ogwasima gugagende nga gugakuŋŋaanya naye osanga singa bakola drainage system nga okuva wano waliwo omwalo ogugenda nga gugafuna mpolampola nga gugayingiza wansi gagenda okutuuka eri wansi abantu basinga okubeera nga gafulaadinga nga gakendeddeko nojja kusanga nga gano gonna nga bwe gakkirira gagenda kuggwera eri wansi okumaliriza nga abasuubuzi bonna abakola bizinesi zaabwe wansi zifudde olw'ensonga nti omuwendo gw'amazzi nga bwe guva eri waggulu either emyala gya blockinga oba tegiriiwo naye kati olw'obungi bw'amazzi gonna gagenda okumaliriza nga gaggweredde wano ebintu by'abasuubuzi nga bimaliriza bifudde so ebyo nno bwe bityo bwe bibadde naye katusuubire nti no gavumenti enaasitukiramu okusobola okuba nga ate bongera okuba nga bayamba abasuubuzi naddala omwaka guno nga gwakatandika tekyandibadde kirungi bantu kubeera nga bafiirwa ebyabwe kale kakati awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 6 magistrate omulamuzi w'ekkooti gwa kkooti ento ey'e Matugga lwe yateekawo oluvannyuma lwa nnaku z'omwezi 23 ate okubeera nga ate yali asomedde omukulu ono taata wa Tina omusango ogw'obutemu era bw'atyo n'asaba abeere nga ate akomezebwawo olunaku olwaleero kakati ku mulundi guli oyinza okugamba nti process eno yali yamangu era abantu batono nnyo abaategeerako ku kuleetebwa kw'omwami ono mu kkooti naye okwaleero engeri olunaku gye lwabadde nga lulambike bulungi buli omu yadde akimanyi nti nno okuddamu okuwulira omusango gw'okuttibwa kwa Martin genda kuba kwa leero taata ye mwami ogolaba ali mu jampa eya pinki kakati olunaku olwaleero family ya maama wa Martin abalabiddwako ku kkooti bazze bambadde amasaati agasaba obwenkanya bwa Martin then ne maama Martin naye n'alabwako mu kkooti abaddewo okusobola okubeera nga ate yeetegereza ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula naddala okumakinga sure nti nno mutabani we afuna obwenkanya tuddamu okuba nga tukibategeeza ti ku ffenna aboogera ku nsonga zino naddala nze teri awagira muntu kutwalira mateeka mu ngalo muntu kutwala bulamu bwa muntu mu mbeera gy'olowooza nti nno yali esobola okuba nga ate eteesebwako ate maybe solution esinga ne kukufa neetuukibwako so abantu bonna bagenda mu maaso nga boogera ekintu kimu Martin adeservinga justice kakati okusinziira ku bibaddeyo mu kkooti olunaku olwaleero kkooti eno terina jurisdiction kubeera nga ewuliriza omusango guno wabula kkooti eno kyekola kubeera nga ate makinga sure nti nno abanoonyereza poliisi emaze okuba nga ekola okunoonyereza okwenkomeredde era poliisi bw'emala okukola okunoonyereza okwenkomeredde eba erina okuba nga ate omusango guno egwongerayo mu kkooti enkulu then taata Tina okusobola okubeera nga ate atandika okubeera nga ate yeewozaako naye kakati mu ssaawa eno process gye tulimu yey'okukuŋŋaanya obujulizi olwaleero kkooti eyaleero kubanga of course omulamuzi omusango agwongeddeyo paka mu maaso awo nga okunoonyereza oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti okumutegeeza nti bakyagenda mu maaso okubeera nga ate bakyakola okolaki okunoonyereza kakati wano bulijjo we tubadde twogerako naye nga ndowooza tetusoosowazaawo ng'eyo ensonga tetugyogerako kati bw'oba abanoonyereza fayiro eno okusobola okuggwa obulungi enjuyi zombi poliisi ezituukirira okusobola okubeera nga ate ezookya kajjogijogi w'ebibuuzo okusobola okuddala okuzuulira ddala kiki ekiyinza okuba nga kyavaako okufa kwa Martin kakati okusinziira ku kye baŋŋambye yandibanga maama yakola statement ye ekiro mutabani we lwava mu bulamu obw'ensi eno bw'aba teyagikola asobola okuba nga yaddamu n'ayitibwa n'agikola naye ku olwo kuba yali n'abapoliisi asobola okuba nga yakola statement ye ekiro ekyo oba yamala n'addamu n'ayitibwa okuba nga akola statement endala
kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo omusango ogwo gwetooloolera wakati wa Martin omugenzi atakyalina kyasobola gukolako, ne kubeerako Tina girlfriend wa Martin, then ne kubeerako ewaka waaliwo maid, then ne wabeerawo ne anti w'abaana agambibwa okubanga mu mboozi ya Tina gye twabanyumiza agambibwa okubanga yali alaggalawo oluggi ng'ayagala kulemesa Tina ne muganda wa Alex okubeera nga ate bafuluma. So kati abantu bakulu babiri poliisi ebeetaaga okubanga bajja okubanga bakola statement zaabwe. Then omuntu omulala alina okubanga akola statement ye Tina. Era okusinziira ku baka bw'ensembe ey'okufuna nga omukulu ndoza yaba IO investigating officer nga ali mu reaching out okumaking sure nti no Tina avaayo okubanga akola statement ye. Era abadde ayogera nange ne mugamba nti yes Tina alina okujja okukola statement. Era ne nali na Tina naye nakyo nakimugamba ne mugamba nti Tina byonna bikolebwa naye poliisi bwekuyita okubanga okola statement olina ogikola kubanga olina okuwa poliisi ebyo byolowooza nti bye bituufu ebyaliwo. Kakati wawe tubadde tetusoosowaza mu kaseera nga poliisi eri mu kukola okunoonyereza kwayo, kiri kye tubadde tubagambangako ekya statements ezikontana we wagenda okuva obuzibu bwakyo. Lwaki? Nti buli luuyi luli mu kukola statement. Kati wabaawo oluuyi olukola statement ekontana n'oluuyi olulala, abanoonyereza bajja kuwalirizibwa okunoonyereza okumanya luuyi ki olutuufu. Now oluuyi olulimba lusobola okufuuka ekitundutundu ekinene mu musango guno kubanga bajja kubuuza lwaki obadde owa poliisi obujulizi obw'obulimba oba waki obadde ojja okukola statement ey'obulimba ng'ate entuufu manyi ekola ki gyeri. Oba ontegeera bulungi kubanga kati sayidi zombi tutuuse mu kaseera kati nga tetuli ku bya mutalo wa social media kumanya ani mutuufu ani mukyamu ani yakola ensobi ani ataakola nsobi. Kana kaseera ke tuli mu kaseera ka kuzimba bujulizi bugenda kunoonya justice ya Martin. Era nga bwe nkutegeezezaako nti IO amaze okubeera ng'ate akola enteekateeka ey'okugenda okufuna statement ya Tina. Oba ontegeera bulungi amunnyonnyole ye ng'eyali ne Martin yasemba kubeera na Martin na Martin kiki ekituufu ekyaliwo. Kati ono singa azuula nga waliwo ebikontana mu bujulizi obw'abantu ab'enjawulo abakulu mu musango guno, then kijja creating ekibuuzo ekirala lwaki ebyono byawukanira ddala n'ebyono. Okwawuka si kibi kubanga bisobola okwawuka kubanga oli byakunyumiza tewaliiyo, naye mu kaseera tubeeredde ku social media wano ng'ebintu byawukira ddala ng'oludda lwa Tina lugamba nti ffe Martin twali naye ku makya era yakeera kuva waffe n'agenda mu kibuga okugula engatto, ng'oludda lwa maama lugamba Martin nali naye era ne ku makyago jjajjawe yakuba essimu era Martin yeegikwata. Kakati awo enjuyi ezireeta statement ezo ziba zaawukanira ddala, ziba tezirina we zisinkanira. Kakati awo abanoonyereza balina okuddayo banoonyereze bamanye lwaki ate ebyono byawukanira ddala n'ebyono tebirina we bikwataganira. Naye other than that omukulu agenda kuddamu okukomawo era tusuubira nti wanaakomerawo nga bamaze okuba nga bakola statement ya Tina n'ey'omukozi bajagala, and omukozi bw'ateegendereza bayinza omugatta ku fayiro eyo kubanga ebigambibwa okubanga ye yakubira taata essimu, ekyokubiri ebigambibwa okubanga y'omu ku baali baziyiza abaana okufuluma. Bw'ateegendeza ayinza okugattibwa ku fayiro eyo, naye poliisi emunoonya okusobola okubeera ng'ate akola statement ku kiki ekyaliwo. Kale sooka tuwe katono nnyo ku bibadde awo.
Kale ensonga bwe zityo bwe ziri katwongere okubeera nga ate tuzekkanya n'okwetegereza ate bigenda kubanga ate biggweerawa mu musango guno naye nga byonna gye biggweera tuddamu okuba nga tubategeeza nti bannange mwongere okufuga obusungu mwongere okwetegereza ensonga si buli kimu tolina okiteekako amaanyi n'ekikunyiiziza olumu kiyinza okuba tekinyiiza nga bwe kifaanana kiyinza okuba tekinyiiza nga bwe kifaanana osanga singa tugenda maaso nga tukoma ku busungu bwaffe osanga bino twandibadde tubiyingira namu taata Tino osanga ayina ebirungi bingi nyensi byandibadde emuwaanako bye yandibadde emutegeerako osanga singa yalowooza ogwokubiri n'atalowooza gumu okumaliriza nga omwana w'abandi avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kale era nno bwe bityo bwe biri kaakati olutalo lw'obwa sipiika lukyagendera ddala mu maaso. Abantu bangi nnyo abavuddeyo abaagala okuba nga ate batwala entebe ennene ey'obwa sipiika. Twakutegeezaako ku Honorable Pacis Namuganza yavaayo era naye ayagala kuba nga atwala entebe ey'obwa sipiika wa Parliament. Twalabako omukyala omulonde w'ekibuga ky'Embaale Lydia Wanyote. Yes, nze Wanyoto, yes. Naye n'avaayo ne tulabako omubaka owa Lalo Peche era nga yesenkagali w'ekibiina kya DP ate minisita wa mateeka Constitution and Justice and Constitution Nobert Mau nga naye ayagala ekifo kyekimu then n'agirina entebe n'alina entebe Anita Among Triple A naye entebe eyo y'emu agyagala. Kakati naye oyinza okulowooza nti abalala bonna b'amaanyi naye bangu bakukompromisinga kubanga bonna taata waabwe y'omu. Bw'otunulira Honorable Pacis Namuganza asobola okuba nga w'amaanyi era nga alina ababaka okuva mu Busoga sub-region baatandikirako okunoonya ekifo ky'obwa sipiika. Naye singa President Dr. Museveni amuyita n'amugamba nti step aside, ayinza obutawalira abajja ku stepping aside. Kyekimu ne Wanyoto n'abalala waliwo ow'omumambuka eyo nayo neera naye w'Nrm. So oyinza ogamba nti abasinga naddala abavudde ku sayidi y'Nrm bayinza obba b'amaanyi naye because b'Nrm kiyinza obbeera ekyangu President obagamba nti mukireke ne bakireka. Naye omuntu ayinza okuba nga aleese amaanyi ate abantu abamu ge baali tebasuubira ye Honorable Nobert Mao. Ekisooka yes, Nobert Mao alina n'ekibiina kye kya DP balina cooperation agreement. Naye wa DP. Ekyokubiri abantu abasinga baali basooka muyisaamu maaso kubanga ekibiina kye ekya DP mu Parliament eno ey'e12 kirina ababaka 5 bokka nga naye omutaddeko. Kitegeeza nti ogwo omuwendo gw'ababaka tegumala ku kwesimbyawo ku bwa sipiika kuba olaba n'ekibiina kya NUP ekirina ababaka abasoba mu 49 tekireese tekinnaleetayo muntu kwesimba ku bwa sipiika ate nga kyo kirina ababaka kirina block vote at least ebitundutundu nga 15 ku buli 100 biri mu ngalo zaabyo. Era ng'oyinza okulowooza nti NUP balina ebitundutundu 15 esobola okupasuweedinga FDC ne pasuweedinga UPC noweza ebitundu nga 20 ku buli 100 ku bululu bwonna oba bugenda okukuba ku kalulu k'obwa sipiika ate bw'ogattako ne ba independent. So osobola okugamba nti NUP we beefrontinze candidate nga bamobilizinze bulungi balina emikisa egy'okufuna over 25% of abalonzi. Naye Nobert Mao talina waatandikira naye nga bw'otunula nti engeri amaanyi galeese abantu bano batandika okugamba nti yandibanga oba Mao alina amuli emabega. Nobert Mao ku mulundi gw'alangirira nti no yali ajja ku bwa sipiika wa Parliament yakola statement. Yagamba nti sipiika wa Parliament aliko Anita Among okujja ku bwa sipiika yajjanga nsobi. Abayinza okuba nga mwerabiddemu mu byafaayo Parliament ey'e11
Jacob Olanya ye yalondebwa nga speaker wa parliament eyo era nga Anita Among ye yalondebwa nga omumyuka we. Wabula ebyembi twali twakatambulako ndowooza omwaka nga gumu Jacob Olanya ekirwadde kya kansa ne kimujja mu bulamu obw'ensi era parliament yali erina okuddayo okusobola okuba nga ateddamu okulonda speaker. Kati okusinziira ku Norbert Mao, singa tekwali kufa kwa Jacob Olanya, Anita Among abadde akyalina emyaka emirala 5 okutandika okukirowoozaako ekyokufuuka speaker wa parliament. Kubanga jjukira nti okusinziira ku tteeka lya Nrm etali liwandiike, buli speaker wa parliament alina okusaavinga ebisanja 2 era ekyo nga kyatandika mwaka wa 2016 oluvannyuma lwa Jacob Olanya bwe yali ayagala okubeera nga atayagala okujjayo. Yaliyo speaker ebiseera ebyo Right Honorable Alitwala Kadaaga. Kigambibwa nti Seeke mu kutuula okwo yasaba Jacob Olanya okubanga amuleko n'asooka amaleyo ekisanja ekyokubiri anajja omulundi ogunaddako. Era oyinza ogamba nti yali president ey'amaanyi eyaseetingibwa. Kyovula nti ku kisanja kya 2021 Right Honorable Kadaaga bwe yayagala okudda kyatwalira omukulembeze w'eggwanga yennyini okwesitukiramu okubeerawo okumakinga sure nti n'abantu ababaka ba parliament balonda Jacob Olanya. Kakati okusinziira ku Norbert Mao, singa tekwali kufa kwa Jacob Olanya, Amongo yetalaba ku kifo ky'aba speaker ba parliament. Olunaku olwaliro Honorable Amongo bw'abadde bali mu kukuza olunaku lw'abakyala nga parliament, avuddeyo n'asambajja ebigambo ebyo n'agamba nti tabanga ka accidental speaker lwa nsonga nti nno oluvannyuma lwe yali mukama we okufa baddayo okulonda era mu balonzi bonna n'akuŋŋaanya obululu obusoba mu 4. Kitegeeza nti oyo tasobola kubanga aba accidental speaker of parliament. Sokoza nye back to back ya speaker Amongo ne Norbert. Unfortunately, we lost the late Jacob Olanya. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. There is no school for training for Speaker of Parliament. And I want to tell you, members of Parliament, in your own capacities, there is no accidental member of Parliament. Because you were voted by the majority of your voters in your constituencies. And there is no accidental Speaker of Parliament. The accident being said was voted by 415 members of Parliament. And because the accidental Speaker was voted by that number, she automatically became the Speaker. And by God's grace, she will be the Speaker of the 12th Parliament. Kino ekifo kisaba okulula ebintu ebirungi n'ebitone omwana we byalina. Ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso, tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusaba okululwa. Trinity Love School ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo, ebyakatemba, okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. The accidental Speaker was voted by that number. She automatically became the Speaker. And by God's grace, she will be the Speaker of the 12th Parliament.
eyo no yensonga naye bw'otunuulira paalamenti eno gye tugenda mu ya 12 luli forces zibadde wakati wa biwayi 2 oba kale 3 naye bitera bba 2 opposition ne government, that is NRM n'abali ku opposition. For example, okunonda speaker luli nga oyinza okugamba nti okusitana kulina bba wakati w'okukkiriziganya kw'aba opposition okugamba nti tuleete one joint candidate kubanga parliament eri yalina ababaka ba opposition ze baali basoba mu 100 eno yo tebaweza kubanga NUP n'ababaka 49 oluvannyuma lw'okujjayo omu bw'ogattako 12 aba UPC bameka 5 mu 6 bw'ogattako omwendo ogw'FDC size 7 bw'ogattako 5 7 mu 6 2 7 mu 8 7 ndoozanga mu 9 bwe mba nnabenneerabidde nga naba tezizida tebayinza ba tebasukka 8 then bw'ogattako aba independent leaning ba opposition leaning nabayinza okuba balinganga 10 kati babaka nga 9 kati naye parliament eno naddala ku ludda olusalawo speaker wa parliament ye 12 egenza okujja nga yeeyawuddemu ekibiina kya NRM kyeyawuddemu ebiwayi era ekyo ojja kukitunuulira bw'obanga ensonga ozitunuulira n'ozeetegereza bulungi. Paalamenti ekibiina kya NRM kirina ababaka be kyaleese nga ba NRM original. Ne wabaawo ababaka abaaleeteddwa abo nga ba NRM PLU, Patriotic League of Uganda, aba CDF. Kyokka ate waliwo n'ebigambibwa mbu n'abamu ku opposition abaayitamu abamu bayinza okuba nga ba PLU leaning. Kati kyesisinza obutakuwa bulungi kubanga nnyinza okwogera kalebule gwe muwendo g'aba NRM original ne PLU kakati ogenda kusanga nga ekifo ky'obwa speaker eky'omulundi guno either kijja kusinziira ku President Yoweri Kaguta Museveni okukkiriziganya ne CDF mutabani we General Muhoozi Kainerugaba kwani ayina okufuuka speaker wa parliament. Singa ebiwayi ebyo ebibiri tebikirowoozaako ne bikibuusa amaaso ne bisigala nga buli omu asindika gwe birowooza nti agwanidde, kubanga oba oyagala oba toyagala ojja kusanga nti oyo seeke gwena kulonda ayinza obutaba ate option ya PLU gwe baagala. Kyokka ate era ojja kutunanga n'omuwendo gw'abamu abali ku seeke ate nga ne PLU naye eyinayo abantu baayo. Kyokka nga ate ebiseera ebisinga ekifo ky'obwa speaker wa parliament kisalibwawo olukiiko olwo olw'okuntikko olwa seeke. Kyokka ng'ogenda taazino okuba tooki mu seeke ojja kusanga nga ne PLU erinayo abaayo. Kaakati wadde nga waliwo agaasooka okutambuzibwa nti nno olukiiko lwa seeke lwatula ddala n'okukkiriziganya nti no honorable speaker Anita Among n'abadde amumyuka baba bakomawo, naye tekiri official, kiyinza okuba nga tekirina we kyawandiikibwa ng'ate seera seeke bwetera okukola eyisa resolution zizaayo kubanga seeke yemu yayisa resolution ku biseera bya Jacob Oulanyah naye ate neevaayo n'ekyegaana. Jacob Oulanyah mu 2021 yavaayo n'akikkaatiriza nti bannange mu 2016 obutajja seeke ye yantuuza. Kaakati tugenda kusikamukko tuddeko emabega. CDF emabega kaawe yali ali ku mukutu gwe ogwa X ng'ayogera ku nsonga zino ez'obwa speaker bwa parliament. Yagenda ku mukutu gwe n'ateekayo obubaka bwoko obumpeeko. Yagamba, as for the speaker and all other positions you are asking me about, I shall consult Muzeeyi and get back to you. Eyo nsonga etegereka bulungi. Yagamba nti ku kifo ky'obwa speaker n'ebifo ebirala bye mumbuuzaako nja kwogera ne Muzeeyi mbaddire. Naye n'ayongerako point eno, the biggest problem in Uganda right now is corruption.
wabula ekizibu kya Uganda essaawa eno buli bwanguzi. That is the enemy that needs to be defeated. Obuli bw'enguzi ye mulabe eyeetaaga okubanga ameggebwa era awangulwe essaawa zino. Kakati wakikugambye nti nno akalulu kano kali wakati wa NRM ne PLU. Secretary General w'ekibiina kya PLU Kabanda najja wansi n'akola se tunagamba as PLU MPs as PLU MPs we are still waiting for your guidance from you. We are still waiting for guidance from you. Kitegeeza singa akalulu kano CDF abaako gwasongamu nga yalowooza nti yagwanidde okubeera sipiika wa Parliament, buli mubaka ali PLU NRM oba ali PLU opposition emikisa mingi nti agenda kulonda sipiika oyo CDF gw'anaaba asonzeemu. Wabula statement eno the biggest problem in Uganda right now is corruption. Ebadde oyinza okugamba nti kyekintu ekisinza okwagala okukozesebwa okukkakkanya obukulembeze bwa Anita Amongo nti ayinza byonna abikoze akoze mobilization y'ekibiina kya NRM because jukira yajja n'opposite akalulu kano konna akamazeeko ng'agenda eggwanga lyonna ng'anoonyeza akalulu ka president Yoweri Kaguta Museveni. Takomye okwo amobilizinze n'abantu okuva mu bibiina ebirala okusobola okuba nga basala okuva mu bibiina bibalimu okudda mu kibiina kya NRM mu mambuka eyo Mapenduzi team Anita Amongo yali wa opposition leaning mukana akalu yakomyewo nga NRM. Ndowooza waliwo omulala ndowooza wa Clark North oba yali wa FDC mu kalulu akawedde kukana akalu yasaze yazzemu NRM. N'abalala yasaza okujjamu NUP abundi batafuna mukisa kubanga badda mu kalulu. Naye oyinza okugamba nti ekisibo kya NRM akyongeddeko. Naye abo abatakkiririza mu bukulembeze bwa Anita Amongo bakyogedde ngalunye nga bagamba nti n'entambuza y'emirimu naddala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lwandibanga mubaddemu ebitege, kyandibanga mubaddemu ekyekubiira, mwandibanga mubaddemu enkozesa y'ensimbi embi. Bayina ensonga zaabwe osobola zigobera okugenda mu maaso okubeera nga ate ozitunuulira. Omujjukira Parliament exhibition eyo omwava miliyoni 5 ezo ez'abakomishona ba Parliament n'ebifaanaganako bwe bityo. So babadde bakimutaddeko nnyo nti Parliament eyinza okubanga entambuza y'emirimu naddala ku nsaasanya y'ensimbi tebadde nnungi. Kakati statement ya CDF bw'agamba nti nojja kumala kwebuuza ku muzeeyi mbaddire naye n'ateekako ka note the biggest problem in Uganda right now is corruption. Ng'ate omu ku bakandidate goyinza okugamba nti yasinga okubanga yeesigamwako okubeera nga yalindiridde okuba nga adda kuba sipiika n'ebimu bitannakakasibwa nga waliwo abadde bagezaako okumwekuusaako n'ekifaanaganako bwe kityo kikulekamu 50-50 nti CDF kino yakyogera akigenderedde yakiteekawo buteesi oba nedda. Ekyokubiri, ono Secretary General wa PLU mu Parliament ye-11 yetumalako oyo Panado basaalirwa n'abalala oyinza okugamba nti babadde ba right hand man ba Speaker wa Parliament era nga oyinza okugamba nti bebadde ku njogera ya Wooligwa Wendigwa. Kyokka we kituuse ku kiseera nga tuligenda kulonda Speaker wa Parliament ate ono David Daudi Kabanda akulaga nti wadde nga ndi musajja wa Speaker Waaligwa Wendigwa naye essaawa zino bwe mbanga mukama wange mu kisinde tannasonga wawendaga wadde nga mu Parliament ye-11 bingi byonkoledde mukama wange ajja kumala kusonga ndyoke ensonge. Era ojja kwetegerezanga mu bantu bonna mu groups zonna ezigenda mu maaso okubeera nga ate zitambula ne Speaker Kabanda tolina we waakoze eki we waamulabye. Kakati
tuddeyo ku lunaku Mao lwalangirira okujja okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. Yayogera ensonga nnyingi naye ensonga gy'oyinza okugamba nti yalimu enkulu y'ensonga lwaki yali asazeewo okwesimbawo ku bwa sipiika. Sooka ogimpe. Is at a turning point. We are at a defining moment. And the next 5 years are very critical for Uganda. There is hope, but there is also fear and despair. We have made gains, but we have also made losses. We are winning some wars, but we are losing the war against corruption. The corruption I'm talking about is not a police officer demanding 10,000 shillings. That's not the corruption I'm talking about. I'm talking about grand corruption. And grand corruption can only be carried out by those with power. Nobati Mao akulaga nti n'ensonga lwaki ayagala okujja kuba sipiika bwa Parliament, ayagala kulwanisa buli bwaki bwanguzi. Now, esobola okubeera coincidence, eyo si nsonga nkulu. Esobola okubanga coincidence because teri ayagala kubeera mu society erimu buli bwanguzi, kubanga obuli bwenguzi omaliriza ssente ezisinga zigendedde mu makuba gatali matuufu. Wabula ate era tekikuleetera kubuusa maaso nti lwaki ebigambo bya Nobati Mao byagala okufaanaganamu n'ebya CDF. Ekyokubiri, bw'abanga Nobati Mao alina abalonzi 5 nga n'abalonzi 3 bava gy'azaalibwa mu mambuka, ng'omulonzi omu gw'oyinza okulowooza nti gwayawukana naye mu kuzikiriziganya ye Ssebamala, kiki bantu kyabo Nobati Mao bye yagamba be yali alina okusooka okwebuuzaako, kubanga ne woba oyagala obwa sipiika nga watondebwa oli mwetowaze ng'olina okwebuuza, omuntu atalina kalulu oba atasalawo kwani agenda kuwa kalulu, tolina nsonga lwaki omwebuuzaako. Bantu kyabo Nobati Mao be yali alina okusooka okwebuuzaako, era bwe yamala obbeebuuzaako ne bamugamba genda weesimbewo, era n'amakulu ki ge balina mu kalulu kano. Ekibuuzo ekisembayo, bw'abanga Nobati Mao ng'ebintu bwe byagala okukwatagana either by coincidence oba mu byaddala nga candidate wa PLU yeemuleese, entebe y'obwa sipiika bwa Parliament eno bw'ebanga yakudda mu mikono gya Anita Amongo, ani aba alina okutaasa? Aba Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino. Ekisembayo, Yoweri Kaguta Museveni anaasobola okuddamu okukola kye yakola ku Rebecca alitwala Kadaaga n'ajja n'atuulawo. Singa President Museveni asawo n'agamba nti kansigale ewange ekisozi Parliament mukole emirimu gyammwe, I'm not going to influence, I'm not even going to call, nga bwe bagamba nti ne kukaluka Jacob Oulanyah atuuka ne ku extent ekuba amasimu. Singa takikola n'asigalawo awo, buli gurupu n'esigalayo, abakkiririza mu NRM Original ne basigalayo, n'abakkiririza mu PLU ne basigalayo ne bawadde akalulu. Ani ayinza okujjayo entebe ennene ey'obwa sipiika? Wabula ddala gavumenti ye NRM esobola okuva mu Anita Amongo ku maanyi g'atadde mu kalulu kano, nga y'omu ku bakandidates oba ku bakulembeze ng'ewaabwe almost President Yoweri Kaguta Museveni yafunayo ebitundutundu 10 ku buli 10 kubanga yafuna loza ebitundu byalinga nga 9.5 ku buli 10. President Yoweri Kaguta Museveni asobola okusirika n'atabaako kyanyega ku maanyi sipiika ge yateekamu okumakinga sure nti no President Yoweri Kaguta Museveni adda mu ntebe ye. Era ekiyinza maybe okusemba ebibuuzo byonnina bingi.
CDF singa asalawo obutawagira aneta amongo nsonga ki eyinza okumugaana okuwagira sister we kubanga speaker wa parliament ayita CDF my younger brother kati speaker CDF kiki ekiyinza okumulemesa okugamba nti sigenda kuwagira kampagira ono era maybe era ekiyinza okusemberayo ddala amyuka speaker Tayebo yali alina ekikolo mu mayogeza agamba nti tekisoboka n'okubawo tekisobola kubaawo NRM kwejja ku kifo ky'obwa speaker ekiwe opposition decision y'okukwata ekifo ky'obwa speaker okiwa Nobert Mao kiba kirekawa ekibiina kya NRM. So those are some of the questions z'osobola okwebuuza nga bwe tulindirira olusintana luno olw'entebe ennene ey'obwa speaker bwa Parliament. Kale tumalirize tutya. Kitokota Otafire amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola statement z'oyinza okugamba nti nno mu bukulembeze zizo ziyita careless. Lwansonga nti statements ezo zirina engeri gye zipiikamu abali ku ludda oluvunanya gavumenti, zirina engeri gye zireetera abantu okutandika okulowooza nti oba ekiri emunda eyo mu nnyumba ennene wandibanga waliwo ebitatambula bulungi nga ffe tetunnabitegeera butegeezi. Ojja kukegera maaso nga teweetegeeza statements, waliwo statement CDF Kitokota Otafire gye yakola ku kya CDF okufuuka omukulembeze w'eggwanga nga akichallenginga openly. Twalabako ku statement egamba nti nno mu lutalo lwa kinaana olweta gavumenti ya NRM buyinza waliwo ebigambibwa nti nno abayeekera ba NRA be bayambalanga engoye ez'amagye ga gavumenti ne batta abantu basobole okwongera okuba nga bakyaya gavumenti y'obote. Statement ezifaanaganako tezibadde nga ziva ku sayidi eyo naye surprisingly ne watabaayo eddoboozi ly'amaanyi maybe just of recent bwe tulabye Daudi Kabanda ne CDF nga balina bagezaako okumukaliramu nga bayita ku mitimbagano era ndowooza ebimu ku biri recent. Daudi Kabanda oyo yavaayo n'ategeeza nti nno Lwaboogo yali akolaganye ne ba senators okuba nga bavaayo okutandika okulumba CDF butereevu era n'ategeeza nti nno kyalimu ne Kitokota Otafire ne CDF era emabegako ekiri recent yavaayo n'ategeeza nti nno eggwanga embassy ya America mu Uganda yali yegezaako okuba nga eyamba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'ate atambula saako n'okwekweka sinakindi era bali bagezaako okuba nga baagala omumukukusa okumufulumya era ng'agamba era n'ayongera n'agezaako okulaga nti kyandiba nga kyalimu abanene mu gavumenti abamu kye baali balowooza nti era yali agezaako okutegeezera Kitokota Otafire naye ebyo byonna ng'obirese biri byonna bibadde nga bwema biganga tewali amunyiga tewali akola ki. Kakati ebigambo bya Kitokota Otafire ebyasembyeyo bw'obiwa obudde birina engeri gye biteeka abakungu ba gavumenti naddala abali mu bitongole by'okwerinda ku nninga. Jjukira Kitokota Otafire is a fighter munnamagye amanyi emmundu kyesobola okukola naye amanyi ne point ddi emmundu lw'esobola okulemererwa. Emabegako awo nga tukyali mu nkola y'akalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje omukulembeze w'eggwanga yavaayo ku nnyingo ya Kabanje n'ategeeza abantu nti ebyo omukulembeze w'ekibiina kya NUP yali abategeeza nti nno bantu bangi nga abakuba ddembe batono. Yavaayo n'abalambika nti nno emmundu emu ey'omusirikale esobola okuvaamu masasi agasuba mu 120. Kitegeeza nti n'abasirikale basobola okubeera 10 ne babajjawo mwenna omutwalo gumu kubanga emmundu emu esobola okugyawo abantu abawera 10 ku mulundi gumu. Kakati bw'otunuulira ebigambo ate eby'Otafire birina engeri gye biringa ng'ebyagala okugezaako ate okukontana n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bye yagamba kubanga Otafire ye akulaga akugamba nti ojja kuddaawo weewagisa emmundu naye katayimu ejja kutuuka ng'emmundu eyo tekyasobola kukuyamba singa bannansi baba
bakunaabidde mu maaso. Ekyabuzeeko maybe kubawa ku example mu nsi gye birabiddwako gye bikolebbwako. Ekyokubiri nti message ennungi nnyo naddala eri abali mu butongole by'ebyokwerinda, naye oli ayinza okugamba nti singa linganga egezaako okukuma omuliro naddala singa omuntu wa bulijjo agiwulira naddala mu kaseera kano nga tukyagezaako okuba nga tuli mu kurikavalinga okuva mu kalulu ke twakavaamu okweyongerayo. Nti oli yandikirowoozaako n'agamba nti osanga message ennungi omuntu wa bulijjo si gye yandyetaaze okuwulira ng'eva mu muntu ow'amaanyi nga Nrm Otafire. Awo ebibuuzo era wembikuŋŋaanyiza ne mbikuwa Gwanda bano ogenda mu comment section no commentinga. What is exactly happening? Why would Nrm Otafire make those right statements but maybe in wrong platforms? Naddala mu kaseera nga eggwanga likyagezaako okuba nga likavalinga okuva mu kalulu n'abatali bamativu n'ebiyinza okuba nga byava mu kalulu. General Minister omulaba mu gavumenti lwaki yandikoze statement nga ntuufu ezirabula bannanga abali mu bitongole bya gavumenti ekifo ky'okubeera nga muddawo mwesigisa nti emmundu abantu bananyiga batati balina kye bajja kutukola abantu mubakolere ebituufu muleme kwesiga kulowooza nti nemmundu ejja bataasa bigambo bituufu noli n'akubuuza nti wadde bituufu naye bye bibadde bigwaniddwa okwogera kati ng'abantu bakyagezaako kubeera nga ate beerabira okukabanja. Kale sooka mbeko Nrm Otafire. Ensonga z'omunda mu ggwanga leero weetongoze enteekateeka nnamutayiika mwegenda okuyita mu myaka 5 okutuusa obuweereza obumatiza eri bannansi, era minisita atwala minisitule eno Nrm Kitokota Otafire yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guyindiridde ku kitebe kya minisitule eno. By what you promise to do for the citizens and how you will implement it. Anything short of this, short of what you put on paper, will be a failure. Nrm Kitokota Otafire atandise na kulabula abakozi ba ssemugayaavu mu bitongole by'okwerinda by'atwala. It's very unfortunate. It's very unfortunate that people we put trust can do substandard work. Now, if this is the standard of investigation of our agencies, I'm sorry for this country, but I don't think I tolerate deliberate irresponsibility. If you don't want to do the job, just go away. Don't waste our time. May I get money for trucks? Then he start spending it on tear gas. What? May I have looked for money for trucks? If you want money for tear gas, you tell me. Otafire agamba nti bano balina okuva mu by'okwesiga amaanyi g'emmundu essira baliteeke kutuusa obuweereza obusaanidde eri abantu mu ggwanga. Service delivery and maintenance of law and order. Don't expect short falls. You have to operate to maximum. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Ayongerako nti obuweereza bw'ebitongole by'ebyokwerinda n'okusingira ddala byatwala tebulina kuviirako bannansi kujula, ng'akiroganya kati nti singa bannansi beekyawa olw'obutatuusibwako buweereza bwetaagisa, amaanyi g'emmundu tegalina muntu yenna gwe gayinza kutaasa. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using, are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because every citizen, everybody living in this country has one chance in life. Alabudde n'ab'ekitongole ky'amakomera okukola obuteebalira eddembe ly'abasibe lireme kutyoboolebwa. And keep them there properly. Nobody should escape from prison. No prisoner should be mistreated. I want you, prison. Wabula agamba nti wakusigala ng'ateeka essira ku kugonjoola ebinyigiriza bannansi yadde nga talina bukakafu obanga President Museveni anamuzza mu minisitule eno gy'abaddemu mu kisanja ekijja. I don't know whether I will be here. So when a permanent secretary on the 12th of May, you come and pick your car and go back. So after that,
we are at the mercy of the president to redeploy. And I don't know whether we'll ask for this one once again. I never asked. I'm always deployed. So ensonga z'omunda mu ggwanga